oyo si mukazi wange tetwatulako mu mmotoka yo n'otugatta kati omuleetedde ono Ssejjembe Bigijjo awo nno olutalo olwaluyita sinzigo olwo ne tutandise kubuulira bino byonna bikole gwe muwa obusente nkomawo e Uganda tulabe ani anaabeera naye Chumi oli wange okimanyi ekyandeeta eno kubonaabona yamaawe sirina wentula ndi eno mu ŋŋamiya olina omusajja mbu ali bweru aleese famire ye mu kamera bonna abo batabani balumbuye banyinaze balumbuye be batawanya gavumenti eriko Chumi bagenda kukukwata tolabye sisita woyo ng'afaanana lumbuye gwe tolaba ng'onaafaanana Bigijjo famire ya lumbuye be baleeta diversion abonna bakubyemu dda tochi nendaba nga famire yaabwe eriko ekikyamu be bayeekera gavumenti jjukira gye tuvudde bannaaye yogerawaawo kubanze mbadde manyi bulijjo Chumi mukazi wa Rama ne tulaba firiji nga tulina lingirayiti ne kali eri akayimba ye gwakusinga bababeera babampi n'abampi onobusinga my baby baby sita mabega kuba gwe mulungi osalawo ojjukira akayimba kaffe Chumi kajjukire olaba mukazi wange gundi wezimusikasika nako kagundi washi nze yakamutosika gundi kimutosika bigaga kati sokoze akacupa wadde okalaba sabo memorizi onakale yatuvuganga ne Chumi ne batutwala ne batugatta kati ali wano akulimba gwe Rama nakugamba eyo mukomera gy'oli gye bakusiba eyo oli eyo oli mu ddungu eyo mukomero bali Abarabu ate kituufu nze yali abavuga eno gyendi kankubuulire gwe musajja gwe engeri gye nazudde nti famire yammwe yalumbuye ne muganda wo mulabye ng'amatama gasika agalumbuye ndibba kubamu ekitooki nkomewo lumu natulaba oba omukazi wange onaabeera naye Chumi omukazi yakugoba toyina kintu oli omukomero bonaabona zinakugamba si bonaabona goli mu kubonaabona gwe Rama togenda kumalako omukazi yakukyawa toyina waaka toyina kintu toyina kyogenda mukola tojja mulabirira muleke jjukira we twali ebyenda n'akawunga kaakalo ewaka bijjukiremu bijjukira we twali enkoko gwera muli munaku gwera masisobola kuvuganya naawe gwera muli munaku goli mu kubonabona ze nzuno ntudde mu nyumba njagala nakwebaka simanyi nabyo bigenda kubaawo mukyala omusajja oyo gw'olaba balabika bamuli ebisiyaga nze ndi musajja gentleman ate sikiriza mu bya bisiyazi ate gwe banyiza okuvuga aka advance leave my husband to be. This is my husband. What are you telling about Gwelama? Kati Chumi nange njagala kubuuzaako Chumi njagala kubuuzaako. Rama ebintu bye yatuwa mugenda bimuddiza oba anti wafunye omusajja omupya. Webale nnyo president. Naliwo. Webale. Naliwo. Firiji yina agikime. Firiji yiyo. Njiwani. Ate sente enkalu. Bajiwe salake. Mwalimu Minati Maid aliwa. Minati Maid yalimu aliwa. Sode yalimu aliwa. Byonna ng'ebyalimu olina okubizza. Nze saagala sente ebyo bicupuli bya Nassa. Ebyo bicupuli njagala menvu gali mu firiji ne Minati Maid. Ne Minati Maid byakuweramu. Byalimu. Bw'obibala sente ziri mmeka? Nze saagala sente njagala byalimu. Wegaba ayagala firiji n'ebintu bye byalimu. Kuba naliwo. Okay, tugenda biteekamu enkya salake ayenge ndaba ali Masaka. Tujitike bajimutwalire. Gwe sabo kankubulire ebigambo binene wammanga. Oyo ali lubuto. Naye nze nkolimidde omwana wange Chumi gwalina mu lubuto. Omwana talira baddembe ku nsi. Omwana agenda kuba mubbi. Omwana yagenda okukwettira maama wasigale maama dde wange. Era nga nkolima nga nkuba akabonero kano. Omwana Chumi oyo yali mu lubuto agenda kuba yeetoolatola. Omwana agenda kusiyaga. Omwana agenda kutta abantu. Era omuntu gwagenda osooka okutta y'omwami ono. Era ng'omuntu gwagenda osooka okwebakako okusiyaga y'omwami ono. Era ng'omuntu gwagenda osooka okwavulaga ye mwami ono. Chumi nkolimidde omwana oyo nga ndi malungu ge Saudi Arabia.
nga nkubye ekitooki wansi mu ddungu Chumi n'ensitula eddungu n'enkwata omusenyu gw'eddungu tulogera ku Chumi omwana wange muloze Chumi omwana wange muloze Chumi omwana wange muloze akuli mu lubuto omwana bbe omwana aloge omwana asere omwana abeere omusiyazi omwana abeere malaya waba mukazi omwana wabeera mulenzi abeere mutemu ajjemu abantu emimiro omwana afenga sobi abeere nga sobi ng'atunula ng'ono omusajja makola nkolimidde omwana oyo gwolina mu lubuto omwana w'ekibi gwogenda otwala mu bufu woba odde ewange nga mbisazaamu wodde ewange ofunye ne chance omwana okugenda mulabirira kaakati ssebo sina kyensazaamu ngenda ne Mr. Fred kati olubuto lwa Rama n'ebintu bye byakuteekamu siri lubuto eno mmere eri mu lubuto obadde kinanga bulijjo ffe wedda tumanyi olwo lubuto siri lubuto Franka abawo ku mannyoko Rama ku mannyoko famire yammwe nabakoowa siri lubuto kati obusente bwaffe bwe twakuteekamu Freda n'abutuddiza ajja bubawa naye abantu temuli bangu kyova olanze bulijjo nali nganya okwogera bingi ng'amanyi Rama ajja tulaba okumanya siri mwa bwana Rama alabika yagenda okuzaala kuwayiriza bebi ali olubuto olabye eddogo lyennina olubuto lusobola oveewo ne ludda ewange gamba oli mutaka wange olubuto lukuddire siri mukyalawo telunzirira nzaale yagenda okuzaala yali olubuto kati neegendereza nga pipa olubuto lwazze ewa Rama alaba omanyako kaggayi kayikalakasa naye obuuso ninga obutuli bw'eddiba kali neegendereza naye Chumi tudde mu mazima abakazi temuli bangu empepe agiwa pepe ya mune Rama pulezidenti tesigenda kwogera mazima siri mulokole gwe mulokole njagala mwanzi wange ono naye nze sirisi naye mukwano gwennyine walumbuye muyitirivu manya wa Fred muyitirivu ngopalapala nebigambo amanyi olina mangi mukamwa bebi ate lumbuye ate Fred tebikwatagana lwaki omuko omuyita lumbuye nabe obwedde abaana bakomentinga lumbuye sitegeera lwaki naye yeefuga alinga lumbuye njagala lumbuye manya Fred n'obulamu bwange bwonna I love Fred ono omuko waffe amatunda bakutukwasayidde emu okwekyemmanga okulala sikulaba amatu agayina kale kibituwuzikera ibi wammegwe ayina nakozi wele saa 12 amajini gajja kunkozesa enzikiza ekyakutte tojjako mataala naye baba Rama ojja mwejjirako mulago Chumi wodidi president ekiriwo kyo kibeewo njagala omwana wange lumbu Fred kwegamba ye Rama aviiriddemu awo kompulita aleme okomplaininga Rama siri lubuto lwe olubuto nalujja mudda firiji nagitunda ate agamba lwadda wuwe yabadde aluterese ku luno agenda alusindika lukomewo ewuwo azaale talusindika aluzaale ngenda zaalira mwami akuyambye n'okuyamba anyambye n'okunyamba nazaala wange yanjagadde nazaala omanya okukoneramu sitampu mwami wange Fred kale tukuwulira Fred wemyutinze yeetaaga mubayingira essimu tabifaananyi ekiri ow'omwami wange era matanteekangako yadde nakuddipi ya mutima gwe naye Rama kaana atandika olutalo oba munaamuwona ng'ajja wadde ogamba ki wadde oyogera nga tetukuwulira nambye oyo takukangakanga wamma talina kyatutisa ate nakugamba tujja mukolako takukanga bebi ngenda kuteekako security wansi na waggulu nga tasobola tuuka ku kikomera wooli naye ate Rama bw'ayogera abantu bajja muwanya attention kuba buli omu adde akimanyi Chumi mukazi wa Rama ate ajja talina makulu yamuddukako n'agenda n'amalayo emyaka oba 3 talina kyamukola musuddewo nze namulonze omwana atandise okunyirira atandise okwereeta anti kati gwe ensi gy'olumu eriwala nnyo n'okufuna visa yaayo bizibu ate Rama waali kumpi ne Uganda amuko tetusobola gaana okutuuka we Uganda nsonga ntono nnyo
Kali bade tugenda muzika live Chumi nyali Ubwo obimba. twafunye abantu bamugaga gaina mu kasente kastanza ogulira Chumi essimu awe bisigadde wapi sagala kumanya. Agulire essimu togenda kumbayingira ssimu on Friday. Yeah, Friday ogenda funa essimu twange. Kasi omugulire essimu awo Rama nange nja mwefuulira nja kwanga atamumanyanga ko nja kubyegaana. Chumi omwami muweya kuyimba kumukwana kanaba k'oluzungu. Kankere ono ku situation ndabo bakwekali bannanga akayimba ka music situation wa. Ka music situation. Abula Rama bannaye nangeri jalabikanga ebimere by'embizi Rama nangeri jalabikanga emirambe gifudde amazzi. Ne yasiibye ali mu kisiibo tosobola mugamba bimere byange. Alinga ali kumpekeza nadiz. Ajja kusindikira olubuto gwelindako. Njagala omwami wange minavu izulumbu manya Fred. Mukazi amanya mangi ko. Chumi ono bakuyita Fred. Fred wano inawo sezaalawo bamuyita oba musezaala oba mukodomi wo bamuyita Fred Lumbuye waawano ku TikTok ffe tuludde naye kati amwogera bwogezi just kuba tumwagala. Alina mukwano gwe gwasinga okwagala ennyo Fred Lumbuye. Era y'omu ku bakoobo waawano. Fred oli mulaavu naye. Bannaye nammwe bikazi mmwe kabaata nja kutuga omwana w'omukazi ajja wano ku live ajoininge nga yeekwanyiza manya Fred. Agenda azikira omulundi ogwo genda owulira nga tayogera ate nga siri waali. Kumanya oli mulogo osigobera laddu zitta laddu ejja muttira yeeyo. Chumi tulize kayimba ka mukwano aka love nga ka luzungu kogenda okuyimbira omwami nga mwakaddingana. Njagala kweyimbidde mu kamwako okyawulira musiramu wayazina eyo. Ate bana bakutandika sibawulira. Bano zatandika saa 12. Batandise 12 kitundu balina simu y'okulya ddaako oba biki biki n'ebirala. Tugenda mu maaso nga tugenda mu kwebaka waffe abayiri Uganda. Wagambye mbwalimba. Tagenda kuluyimbayo. Nze wendi wano togenda. Wamasaako baby music. Vako oyo muzimu. Agambe gwatajja obiyimba oli talina music. Baby saako music va ku muzimu guno. Saako omuzimu gubalooza ate music tagenda babula gwakubuze kati ate oddukira woodu n'oli tamuyina. Agenda musaako oyo tantiisa. Kati obwalazeewa gwe gutusoose okusaba music. Oyo Rama yalinanga ejjembe nga lisibya mu firiji nga bamugamba lirina okukwata ice lyata. Music abuze. Ebyo Rama byayogera baby wange ageze muteeka baby big connection. Daba olubuto luulo. Yama oba Rama amazoteeka akabuto tugenda kakuba kibooko. Amazoteeka mudaako bannaye. Yamawe. Baba. Bata. Stokies. Njagala omanye nti n'ebintu bisoboka. Luno olubuto lubadde mu Chumi. Ne lusobola okumuttira. Era enkya ogenda kulaba nze sabeera malungu geno ne sikola Chumi kintu. Olabayo omuntu yenna. Bwe Rama totukanga boy. Okuma kinga siraba kintu. Tugenda kuteeka ekyo kye bayita ologera mu ddungu oba babalogera mu masabo oba babalogera mu bibbo ekyo kye bayita ologera mu ddungu wano ne bakutuma erinnyo ly'empologoma likubula ate eddogo ly'omu ddungu we likwata ojja kweyambula eyo gy'oli e Bulaaya tolaba we yeemyutinze wemyutinge gwe totukanga sirabayo kintu. nakugulidde n'akasuuluulu kengenda okulabisa nako. kati Chumi togenda kuyimba luyimba olwo bakuwaana. Saako music. Tontisa nawe. Amalo selectinga no music. Ndi muku selectingira ka music wano mpola baby wange. Selectinga ndio kena mbo music tajja kubeera ko. Selectinga ate tuzine baby oteka kakayimba imuka tuzine. Teka ko congratulations. Accepting. I will see when I'm to you. Kobo saako. Neba naye abantu nga mwagala kulumya bannammwe.
Oloza network yange erikiriya ku YouTube sawa zino. Rama yabagambye edda. Temujja kiwulira. Owa Chumi yasoose okugaana. Mujja tegeera nti Rama mulogo. Nze mbabuulira. Kankube Bisi bukubi wa. kwagala kigenda Rama aba awangudde. Tasobola kugaana. Rama asoose okulogo owa Chumi. Kati ono naye atandise mu YouTube sima YouTube. Mujja tuwulira. Mwali wali ebintu bya Rama olina obibizaayo. Nze nkubuulidde. Graduations are celebrating. Oh, we receive. Kale kako kaleke. Oyo mukazi wange. Okumanya nti omukazi wange tolina buyinza kuye webaleka music akalungi ko tukubidde tojjanga okwo. Nekyanja nkubuulire ogwo omutwe ogukulinga ogwa bigijjo. Tolabanga yafaanana bigijjo. Kunsasulira ku simu oba togenda kunsasulira. Baby wangu badde yagala nkolere ki kubiriwa byonna kubiri. Kunsasulirako oba nedda. Just baby wange badde njagala kwetonda ku byonna ebibaddewo. Gawo bimanyi songa ezizzeewo. Soko njagala soka kwetonda. Oshegera. Badde nsaba kunsonyiwa. Nkozemu mistake. Nange badde njagala kulumyamu ku mutima ndabo bonjagala lwansonga. Nange kinkozeseza bwe kityo nakusanzeko n'omusajja ng'akukwana kuwaana kukola biki nengamba ono bebe alabika ali kubye nange ali mu kunfuuka kati nange nkikoze kulumya ndabo bakituufu nenge olaba kituufu bebe onjagala lumbu y'omumanyi mbuulirako buwulizi lumbu ye muwulirako naye mbadde sikirako alo ojja mutegeera nkusonyiye bebe abale kunsonyiwa kikwana lwaki obubuuziza ekibuuzo ekyo anti lumbuyo anti bikwataganirawa wangi bebe okay nsonyiye nenze sinaba okulayinga sinaba kulinga ttaka era banyiiza kabaata leero amasogedde mazima abantu banyiiziza Chumi lwaki Fred omubuuza lumbu yo bamutegeera wangi kkiriza twanirize emu mukasa waali maama waffe omulungi yali yatukyawa badde okyamulaba twamukola ki sirina nsonga gye mmanyiiko naye abadde takiika naye kati leero mulabyeko wano waali Frank abawo wuyo museeko ane njagala Frank abawo naye abeera bizi emukasa abeera bize ennaku zino adde yatukyawa naye njagala emu mukasa muwuliramu emirembe yuno agadde yagaggawala takyabeera ku live yagaggawala jjukira avuga Nnyonyi abadde bize nnyo ennaku zino alina emirimu empya gy'akola mubuuzizzaako emu mukasa gyebaleko nafunye omusajja nno mukwano tuli mu congratulations omusajja muweka kiisi muyimbire kayimba k'omukwano tutegere nti omusajja omusonyiye ansooka ontereko Frank abawo yetondere bba wange ate si yalina omwetondero ne yalina okwetonda anti yetondere taata wange ono ate omusajja ate neetonde bebi kwetonda this is my father is coming here she's coming here sawa zigenda kuwera 12 Chumi tukeeredde ku live mukwano neweeweremu bannaye kabaata leero olunaku lwaleo mbadde sinlabanga kumina engeri gye munkulayingisiza bambi ate nawe n'okulayinga teweetuga bintu byonna byakakka njagala kwetugisa kyaja ntunuulidde Salima ng'alina engeri gy'afiitinze n'omwami wange chekiti akakofiira neŋŋamba Chumi ali ludda wa naye nkunoonya nga sikulaba neŋŋamba weeze Chumi omusajja bamubbako njagala nfune chekiti naye nga ziri mu mmotoka ya Frank abawo mu bbuutu anti Frank abawo talina nnyumba engoye ziba mu bbuutu gwoyogerako wuno wano
Banaye Kabata mwasize mutya. Twasuze tukola. Baraba kyekiro Chumi. Wali president ombuuza nga abuuza musajja munno gwatamenti Omuko wasuze otya. Olulungi ne wamma Chumi mutuufu abao Chumi omubuuza nga abuuza musajja munno. Wasuze otya muwala Chumi. wasuze bulungi daddy wasuzeeyo Bulungi oli otya. bulungi Omuko ebintu biri bitya kulabirira bulungi oba waliwo obutakkaanya. Andabirira naye ku Friday tugenda gula simu yange omuko yasasuddeko miliyoni emu kitundu zagenda oleeta daddy ogenda leetako mmeka Nze ogenda leetako mmeka mugenda kugula simu anti eno esimu yange yafa tewulira esimu ya sente meka ya miliyoni 3 ate omuko gwe twafuna naye bamusondera esimu omukaga gigule yaleeseeko miliyoni emu kitundu akugulire 15 Pro Max zeziriko kati meka 15 Pro Max yabakuteekamu tooma lwaki ayagala bakusonderera esimu za meka simanyi naye ng'ayagenda mu katale alamuze naye nga tuvootinga Salima wekkata ku Miss TikTok ngenda kuz'omwezi 25 oli ready okuvootinga mukasaasese wabula oswazi bavotinga ddi Salima ngenda muvotinga kuba omuntu gwe nali mpagira yava mu kalulu Shadia Wakyagulanyi naawe olina ebintu byewagira ebyekisiru ngenda kuz'omwezi 25 tugenda votinga Salima stick of TikTok Miss TikTok this month nga 25 don't guys temwerabira bambi mwenna mutapinge Salima nange kana kufanya ngenda kafunako enchanchuse DP yange kweli gundi yange nene another account andi kati nze engeri Shadia gye yavaamu nze ngenda wagira oyo Salima ngenda ovotinga President Frank Abao nyongera okujjukiza weewaawo yadde abantu batusobya naye nsakuwe pressure ku mutima gwo ebya pressure tusooke tubireke wano tebyetaagisizawo oba oyagala sonyo pressure nkubira essimu oba n'abantu be babagamba ekyokukola oba bakikola simanyi naye nga musonyiwe bambi ku mutima gwe famire tiimu ye bagigamba ekyokukola naye nga musonyiwe naye obwedda naye basenga ndoota omusajja akwendako bituufu oba no obwedda yona nnyendako this is my husband anti biva biroota obwedda neebaka wedda mbiroota omusajja akoze obwenzi oli agambye sima Miss Dama for life kati oyo yayiika amalusu Miss Dama bye biki naawe ffe tumanyi Shadia tumanyi gundi tumanyi Salima Miss Dama yani tumanyi Salima kata gwe tumanyi anayogera Miss gundi ku live yange waliwo abikumentinga mu blocking mukulu nyalumanyi live ya Salima live ekuba campaign za Salima mukwano bw'oba olabanga kituugeredde tekikwatagana nabwe wagira beera beta vaako tokomenti nga kubanja kweblogingira eno live ekuba campaign za Salima kuba Miss TikTok bw'oyagala agende ku live naye kwaba abikolera bloginga nga bigende wa Miss Dama nga bikomentinga eyo kyekiwala ekyo nange sikyagala mbyaddala sikyagala kuba kyedda bwe twali mu kalulu kyali kinoonyeza mugaga mutaakalunga abantu bange bwe bagenda nga ababloginga kati n'ababe babloginge wano eno Salima ya campaign live ya campaign za Salima fetubeera baddala Salima wekkata gwe twagala president nito kulabako wallahi Salima wangi nze Katikkiro wa Buganda omulonde oyo aliko siye Katikkiro era ndi eno bagenda kuza nga ndi Katikkiro nze yenna agenda okuneeyimbamu ngenda kufa naye era kyova olaba ndi eno malungu ge Saudi Arabia ya buyambi ababalemesa obwakabaka bwaffe ababalemesa engule yaffe bagenda kukwatibwako ng'obuyinza bwe bulagira Kabata nkirangirira nze Katikkiro era nze Katikkiro wa Buganda oyo aliko siye Katikkiro nkiddamu Kabata njogera ensi endaba yenze Katikkiro pressure ave mu komera nze Katikkiro
tugenda kulwanagana na buli omu alwanisa. Kabata. Wanji. Ojukira omusajja linako kimizo konjekere. Ojukira omusajja yagamba nze Yesu omujikira omusajja. Oweruwero Rama. Nze Yesu wana maddala. Kyatukoze tekitegedde. Zino live kyokka obudde bugenda kutta abantu bazze okukabakambwe. Naye Rama tagwayo. Waliwo neyagamba na 2006 Owemula. kana muggulu. Nagenda mu ggulu omukazi naye mutegedde. Yinga yabula. Abantu omukazi alabika yafa ne batamusiba mbugo n'azuukira Akavideo ako bagamba kale kadde omukazi oyo teri amanyi waali. Niko kalabika kale kadda baakomyewo kakome. Okalaba n'okukalaba gundi ya. Kali kadda. Kati so Chumi tubadde n'emisango gya Chumi wano ng'anyigidde omwami kati ndowooza Chumi kiri okke n'omwami wo. Kati omwami mwesonye Chumi muzzeewo temwina tabu yonna. Netondere mu experience okyokumpa ssente tekimala love tebajjukula. Bw'aba oli wanko kyova olaba nakuvangamu ne kuvanga.